Assalamu alaikum. Amuvunana musango guno gw'obunyazi waali. This matter was adjourned by court to 9th December 2024. We managed to reconcile the accused person and the complainant, and an additional statement was recorded by the complainant, having reconciled with the accused person. We pray that this file will be crossed, having been reconciled. We can't close the case without looking at the original copy of the additional statement. Because like I stated, it was a photocopied. So where was it photocopied from? Where's the original? Olwaleero mwabwa gavumenti agamba kimwewuunyisizza okuba nti fayiro ya poliisi tekuli additional statement kyokka n'akuvunaana tali mu kooti kukakasa ebbaluwa eyo eyamuweebwa ku lunaku olwokutaano. Looya we agamba nti ebbaluwa eraga nti mwateesaganya era ne mukaanya newankubadde nga waliwo fotokopi ey'ebbaluwa eraga nti takyayagala lubeera musango guno additional statement era nga ebbaluwa eyo kooti yaweebwako n'omuwabi wa gavumenti yaweebwa era nga basaba fayiro egalibwe. Omuwabi wa gavumenti agambye omusango tegusobola kugalibwa awatali complainant nga national statement eyogerwako teri mu kooti. Asabye kooti ebawe obudde bakwatagane ne poliisi n'akuvunaana bajje mu kooti bategeeze kooti ensonga ezo wamanyi. So it would be funny for court to close this file without the complainant and without a copy of the original statement or original additional statement. So I will direct that let the complainant be summoned to appear in court. And two, if there is any reconciliation presented, why is your hand up? Okiikiriddwa olina balooya lwaki omukono oguwanise? Let me hear why his hand is up. You are represented. Mugabi Julius. The lawyers who are involved. I can just recognize those who are there, they can sit. How many are there in court? You sit, let him sit in here. Today, how many complainants in court? Demiski, n'emyaka 3, oli Muganda, oli muyimbi, oli mutuuze w'omu Kizunguzo ebisangibwa mu Makindye Division mu disitulikiti y'e Kampala. Omusango ogusooka obuvunaanibwa omusango gw'okutuusa obuvuno bw'amaanyi ku muntu nga kino kimenya amateeka ga Uganda akawaayiro 222. Rwanda Patrick alias Agency ne Mugabi Julius wamu n'abalala abatanafunibwa kigambibwa ng'ennaku z'omwezi 19 Novemba w'omwaka 2024 eddwaliro lya St. Francis erisangibwa Ensambya mu Makindye Division mu disitulikiti y'e Kampala engeri emenya amateeka mwatuusa obuvune ku Dr. Matovu Zaidi. Noonyereza musango guno kukyagenda maaso. We are still
In respect of the victim on count 2, is in a very critical condition. bakyakunoonyereza owokubiri bwe bagambibwa nti ali mu mbeera mbi nnyo kati. As I had earlier stated that I interviewed personally the accused persons. yategeeza kooti ebwedda n'abavunaanibwa. They intimated to me that they don't intend or they don't even have the capacity to interfere with the witnesses in the investigations. tebasobola tebalina kigendererwa tebayinza kulumbagana okusalawo nkwayo nga 28 omwezi guno olwokuna lwa wiikendi. Accused of both remanded until then. ongezeddwayo kwa limanda paka kuolwo bavunaanibwa. Commander, separate them. Okay.